Osibetano munafe twebaza Katonda akukumya ate ne weekuumira ku Bukedde TV kekadde akagataliko nfufu nga bulijjo. Nze kuteesa Jojo Williams n'emmibu mulungi ogakutuusaako tugenda kutandika n'ebikulu ebigalimu. Musumba walize ku chaachi wano agambibwa okw'omukkiriza afiiridde mu kkanisa abasembye okumulabako boogedde. N'ejjo tuwadde bano okwegayirira. Sizaala atundidde mukamwana ate nga namwandu mu nnyumba omugagga agimenya omusango guli mu kkooti. Abawooza omusolo bategese okusaba Ssaabalabirizi n'abasibirira entanda. Yino engeri eby'entambula gye bizze bikyukamu nga tujaguza emyaka 62 egy'ameefuga. Awo wennyini we tugenda okutandikira nnyongera kwebaza wonna w'osinzira okutulaba mbujjuvu tutandise n'ag'omukkiriza asangiddwa nga afiiridde mu kkanisa ya Crusaders Masajja mu kikajje mu ggombolola y'Amakindye Ssaabagabo. Kitegerekese nga asumba ekkanisa eno Naboth tumwine aziise enkaayana za ttaka nga n'omulambo ku kkanisa agamba baaleseewo muleete. Ssaalongo Cyrus Nsengayevinya yasangiddwa nga afiiridde mu kkanisa ya Crusaders Masajja kikajjo mu ggombolola y'Amakindye Ssaabagabo mu disitulikiti y'e Wakiso. Kitegerekese ng'ekkanisa eno esumbibwa omusumba Naboth mwine era ntakolagana n'abantu b'omu kitundu ng'asangiddwa taliiwo. toyina bw'oli owamyoyo ng'abantu abakwetodde tokolagana nabo bulungi. Kibi nnyo ng'omusumba poliisi tasobola kujja wano nga poliisi egamba awafiiriddewo omuntu awo omusumba waawo akyusa ebigambo omusumba waawo si mwangu. Nze nange yanzigulako dde emisango era tuli mu kkooti yantaddeko n'ogw'okumubuzaawo. Poliisi emaze kutuuka ku kkanisa olwo abantu ne batandika okuŋŋaana nga mwemujjire ne John Baptist Kiyaga mmeeya w'e Masajja. Abamu ku basembye okubeerako n'omugenzi eggulo limu baliko bye bannyonnyodde. Kubanga tubadde tusaba naye wano n'ejjo tuwadde bano okwegayirira ez'ekyokuva ssaawa paka ssaawa 4. Ankubira esuma ngamba munnange nkubuulire nti ye Ssaalongo yafudde bamuyita kunywa caayi tufumbye caayi bulungi tugenza okumuyita kunywa caayi nga Ssaalongo muki mufu. Abalokole amacaca agasinga geesibako abantu abalwadde. Abudde Munyo omu ku bakulembeze b'ekyalo asabye abasumba bulijjo okwekenneenya abantu ne basuza mu kkanisa zaabwe. Kujjako poliisi neetugamba yeneeyogera ekituufu ekyamuse naye tetulina kye tumanye ffenna. Bakulira amacaaki baveeyo balambule amacaaki gabwe gano ag'abalokole balabe embeera gye galimu bateekewo n'emitendera emituufu omuntu gy'abeerako okusula mu caaki ng'asaba. Kyokka abadde okukubagana empawa bakulembeze nga bamu bategeezezza nti omusumba tumwine asuzeewo ekiro ekyo kyokka nti yandiba ng'adduse bw'ategedde ekiguddewo. Tumwine Naboth yasuzemu mu caaki era akedde kugenda kati tetumanyi oba yagenze omuntu afudde oba yagenze omuntu tannaba kufa. Okufa kubaawo naye embeera omuntu gy'afiiramu nga nannyini caaki tamanyi kigenda mu maaso nga n'abakulira caaki tebaliiwo. Mmeeya Kiyaga ategeezezza nti omusumba ono ayogedde naye ku lukomo lwa ssimu nga zino aziise enkaayana za ttaka nga n'omulambo guno ku kkanisa basuddewo musuule. Musumba walize ku caaki wano abakulembeze ne bakuyambako kuba kino ekizibu kyakufiirwa. Katojja kugamba nti bamusse nga gw'oli eyo tojjaga nti waliwo yamusse nga gw'oli eyo. Omulambo gwagiddwawo poliisi ne gutwalibwa okwekebejjebwa. Luke Owoyesigyire amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'Emiiraano ayogedde ku mbeera eno. Tusobola okufuna sitatimenti ku banne be yazze nabo 5 okusaba ekiro era ne batutegeeza nti bamaze bulungi okusaba buli omu neyeebaka. Kyomukisa omubi tasobodde okuba nti n'azuukuka era n'akasuuka kamusaaniddwako kebadde yeebise okuba nti tujja batufuna sitatimenti ku bali mu bapasita mu kyaki eyo. Yudaya Namyalo yakusakidde eggulire no ku Bukedde TV. Kitalo nnyo ddala ate waliwo namwandu alumiriza Sizaala ne balamu be okumutundira mu nnyumba mwamaze emyaka 30 era abadde yali awo ng'omugagga yaguze azze okumenya. Bino bibadde Kawempe Kazangola mu Kampala.
Nalongo Nambi Victor Ekawempe Kazangola yalumiriza ssezaala we David Eriyo Kimbo wa Musoke ne balamuba okumutundira mu nnyumba mwamaze emyaka 3 nga abadde ali awo ng'omugagga Amos Mugisha eyaguze ennyumba z'okumenya. Simanyi funa ya Mugisha gye yafuna wa era sinda kuli bantu mumanyi olw'ensonga nze najja kufumbirwa wa nafumbirwa mutabani mwa ssezaala wange mwami Charles Ssemwanga era n'afa nga nina abaana bato nnyo mbakuzizza mu kyalo. Namwandu w'omugenzi Charles Ssemwanga yafa mu mwaka gwa 1995 era ng'ennyumba emenyeddwa ng'ali ku kkooti e Nabweru nga n'ekibanja kikubiddwako ekibaati ng'ensonga zino zirudde nga ziri mu kkooti. Baganye omusajja aganye bamenya yalagirira ku kkooti. Nambi akola gwa kwokya kasooli era ng'ayagala bamulirire waakiri afune gy'atwala abaana be. Njokya kasooli ku yagamba neyita Namwandu ye yagamba eyeeyita Namwandu nenge kyamazima. Bw'atawanjagidde baminisita b'ettaka ssaako ne Ssaabaminisita okuyingira mu nsonga zafuna obwenkanya ng'abantu bano agamba baludde nga bamutulugunya. Era yankwata emirundi 2 gy'emisango giri ku kkooti nensaba bonna ab'obuyinza bonna abalumiriddwa ffe abakyala ba Namwandu bannumirirweko n'obwenkanya kubanga sazza musango okulabirira abaana bange ate era ne mbakuza. Kitegerekese nti mu kkooti y'e Nabweru Nambi yawabira omugagga Mugisha ng'amulango gw'okusalimbira ku ttaka lye. Abooluganda lwa Nambi okuli Zaituni 2 muwala we ssaako Aida Nakijoba bavumiridde effujjo eribakoleddwako. Kati twatuse okuva ku kkooti okudde waka nga bamenya nga basudde ebitu byaffe ebweru nga yamubira abatwasuze waneeno netubabuuza lwaki nti bali mu kumenya nga tukyali mu kkooti omusango. Bamumenye awatali kukkaanya naye mukulu wange ali bubi nnyo n'abaana. Omulwasimu Mugisha akakasizza nti yaguze okuva ku ssezaala wa Nambi nga Kimbo wa Musoke. The house was for Musoke. The kibanja for Musoke. Then why should I? Why see me? The deadline was 29. Musoke to put everything down. Rozi Namuganga omu ku bannannyini ekibanja kino ku ssimu naye aliko by'atangazizza. Ettaka lya muzeeyi oyo yali mukamwana we yamuteekawo okuuma kati yamanyi ne ssezaala we ate kaakati abaana tubiyingira mu bibya kati muzeeyi awo lyali kyali kibanja si ttaka bamugamba ng'okwegulaguza muzeeyi naye ng'omanyi vubuka n'akabifaako paka wekikaddiye kati muzeeyi atuuka ekiseera Mugisha amubeera bubi amubeera bubi muzeeyi batuuka bakkaanya ne naalongo munyini bakyalo bawa ssente naye baaba wa ssente teboola bale twafuna ku ssente beyeeteekako. Ronald Kasasa yakusakidde eggulire no ku Lwabukedde TV. Ataba ekitongole ekiwooza omusolo mu ggwanga ekya URA kitegese okusaba okw'okwebaza okwa buli mwaka nga kubadde wali ku kitebe kyabwe e Nakawa. Kwetabyeko abakunavu ab'enjawulo nga kulembeddwamu Ssaabalabizi w'ekkanisa ya Uganda Dr. Kazimba Mugalo. Okusaba kw'okwebaza Katonda okwa buli mwaka okw'ekitongole ekiwooza omusolo ekya Uganda Revenue Authority kuteekeddwa ku kitebe kyabwe e Nakawa nga kwetabyeko abakungu ab'enjawulo okubadde Kenneth Nakalema avunaanyizibwa kakiiko ka Musigansimbi obutabbi bannayuganda Don Innocent Wanyama akulira kampuni ya Vision Group ngo nabalekeddwako Semeyi Wesaali omusumba Robert Kayanja n'abalala kulembeddwamu Ssaabalabizi w'ekkanisa ya Uganda Dr. Steven Samuel Kazimba Mugalo nga basoose kwefumiitiriza ku byawandiikibwa okuva mu bakozi ab'ekitongole nga bakulembeddwamu akikulira John Rojo Kimusinguzi. Lord, we thank you for the joy and laughter shared with us. Ssaabalabizi ayozayozezza abawooza b'omusolo olw'ebituukiddwako. The jobs of all these people, blessings to every person. Monsignor Lawrence Semusu obubaka bwa Ekereziya abwesigamiza ku bantu okubeera ab'enjawulo mu buweereza ng'awadde ekyokulabirako. I know that song very well by Spice Diana. She sings and says in Dimombeja, Biaukanamuko. I think in life we need people who are beyond the regular. They talked about extraordinary here. We look forward to our taxman to be above the ordinary, not to be regular. Omusumba Kayanja asabye abantu okubeera abeerufu nga baweereddwa obuvunaanyizibwa. My point is, and my testimony,
goes to John first, Commissioner General. He never thought one day he would lead this organization. So if he had cut corners in recruitment, now he's inheriting the house. In Deuteronomy 28, Deuteronomy 8:18, he said he gives you power to create wealth. Wealth is created, is never given. Kamisona Rojochi wedde ku buwanguzi obutuukiddwako naye bazabawe b'omusolo era n'agumya tibakusigala nga batambulira wamu nabo. As we rededicate our journey and our mission to God, we also want to use this opportunity to say sorry where we have not treated you right. Because sometimes we err, we are human beings. Sometimes we overstate you when we don't understand the business. Abantu ab'enjawulo okubadde Kalona Kalema basibiridde abayiwala entanda. The gospel today was revealed that it is time for us to go beyond and create change and ensure that we make Uganda great. Oluvannyuma basazeko ekyo y'ebijaguzo. Lisani Mutyaba yakusakidde eggulire no ku Lwabukedde TV. Webale nnyo Disani ate nga tweteekera okujaguza emyaka 62 egyameefuga General Edward Katumba Wamala minisita w'ebyentambula n'emirimu amenyemenya engeri by'entambula gye bizze bikyukamu okuva abafuzi b'amatwale we baatulekera okutuusa olwaleero. Mumboze yakafuko n'abasasi baffe General Edward Katumba Wamala minisita w'ebyentambula n'emirimu asoose kuyozayoza bannayuganda olw'okutuuka ku meefuga ag'enkaaga-mu-ebiri. Myaka 62 waba musajja kati musajja asajja okudde kale njala kubayozayoza bannayuganda nti tuyogeyoge. General Katumba agamba nti nga tujaguza ameefuga ag'omulundi guno n'ebyentambula bizze bikulira ku sipiidi okuva mu bafuzi ab'amatwale abamala emyaka 78 nga mu kiseera ekyo enguudo ezaakolebwa zaaliko obuwanvu bwa kilomita 66 zokka. Baali wansi w'obufuzi bw'amatwale emyaka 78 naye bwe bagendera 62 nga tulina kilomita eza kolas 66. General Katumba agamba nti mu mwaka ogwa 1986 gavumenti ya NRM yakwatira enkasi basanga eggwanga lirina enguudo enkole nga si nnyingi nga bwannyonnyola. NRM yajjira mu buyinza mu 1986 nga tulina kilomita eza kolas 275. Kati wetwogerera kati tuli mu kilomita 62.5 ate nga tukyayongerako. Atubuulidde obuwanvu bw'enguudo ezikoleddwa okutuusa olwaleero era nga kitadde ku gavumenti ya NRM olw'amaanyi geetaddemu naddala okuzimba enguudo ezituuka ku nsalo z'amawanga amalala okutereeza ebyensuubulagana. Era kati wenjogerera nti osobola okuvuga ku booda okuva ku booda emu ya Uganda okutuuka ku booda endala ng'oli ku kolasi. Ayogedde ne ku nguudo ezizimbiddwa mu bitundu ebyazulibwamu amafuta mu bitundu by'e Bunyoro okusobola okwanguyiza abagenda okugasima. Kubanga senga ekyamafuta gaba gatandise okuvaayo obulungi then na bino bye tukaabakaaba obusente tujja kuba nga tubifuuwa mu ng'ombe. Kati enguudo zaayo zo zetuyita oil roads ezisinga zonna zaggwa. Mu mwaka gwa 1977 General Katumba tutegeezezza nti Uganda yava mu mukago ogwa East African Community oluvannyuma lw'obutakkaanya obwaliwo wakati we yali President General Idi Amin Dada ne banne. Agamba nti ebitongole omuli ekyennyonyi ng'eno yayitibwanga the East African Airways n'eggali y'omukka ekyayitibwanga East African Railways nabyo byakutulwa mu mukago nabyo ne bifuna obwetwaze ng'ennyonyi yatuumibwa Uganda Airlines n'eggali y'omukka eyali East African Railways Corporation n'efuuka Uganda Railways Corporation. Agamba nti kino kyafuna obuzibu wabula nti bakola buli ekisoboka okulaba nga kiddamu okukola. Ayogedde ku nteekateeka mu ntambula z'emirimu mu kitongole ky'eggali y'omukka omuli okuddaabiriza enguudo nga bwannyonnyola. Kati tuli mu kuziddaabiriza mwatulaba nga tuddaabiriza olwa Kampala Malaba olw'amaggwa okuddaabiriza tugenda twongeramu okuluddaabiriza
tugenda kugulayo train empya, engines empya ne coaches empya ne wagons empya. Ensonga z'entambula y'ennyonyi nazo zitaanyizaako. Era nakyo ndowooza mulaba tugenda tweyungayunga okulaba nga Uganda Airlines eddawo. Kyokka wadde bino byonna bigenda mu maaso naye basanze okusoomoozebwa kungi nga bw'alambulula. Eggwanga likuze nnyo, likuze mu nnamba y'abantu n'obwetaavu mu kutambula ne bweyongera. Procopius Lumu ne Fred Kajubi be bakusakidde ekkulire lino ku Lwabukedde TV. Mwebale bannaffe ate gavumenti egadde enkambi gye yali yateekawo okuyambiramu abaakosebwa okubumbuluka kwa kasasiro ekiteezi abasoba mu 200 nga buli omu aweereddwa ensimbi obukadde 200 bagende bapangise. Mu kiseera kino kasasiro ayongedde okweyasaamu. Abantu 233 abamu ku baakosebwa mu kubumbuluka kwa kasasiro ekiteezi gavumenti ebasiibudde n'eggalawo ne weema gye yali yateeka ku ssomero lya kiteezi kya Kyovu Uganda we yali ebabudamizza. Kiddiridde entuumu ya kasasiro eyasigalawo okweyasaamu ekiyinza okuvaako obuzibu obulala. Buli muntu asiibuddwa n'ensimbi obukadde 200 bagende bafune we babeera. Mu kiseera kino gavumenti eteekateeka okuzimba ekikomera ku ttaka erigenda okuvaako abantu abali mu buwanvu bwa kilomita 2 ekimanyiddwa nga buffer zone. Omukolo gukoleddwa abakungu ba gavumenti nga bakulemberwa Hajat Minsa Kabanda. Bassentebe b'ebyalo n'aba Red Cross basoose kuwandiika amannya g'abagenda okuweebwa ensimbi. Abakulembeze okuli Godfrey Zaake ssentebe w'ekiteezi boogedde okusoomoozebwa abatuuze kwe basanga. Zoni yange ya Kiteezi Bumbu tuli affected by mazzi water. Abatuuze bange abo tebali mu kampu wano kyabakabuubirira okujja mu kampu naye abo tebali mayumba bagavaamu dda. Mayor Tom Muwonge asabye gavumenti erowooze ku by'okusasula abalandiroodi. Nsaba tuteekemu obwangu obw'ekitalo. Let us prioritize these people. Aba Red Cross beyamye okubeerawo okutuusa nga abantu bonna baweddewo. Singa Red Cross obudde obusinga tugamba ffe tusookawo ate ffe tusembayo. So tujja kubeerawo paka ng'omuntu asembayo akoze ki? Avudde wano. Frank Nyakana Rosa Director wa KCCA ow'ekiseera naye aliko byalambuludde. Ekyo kikulaga nti ensonga ya Kiteezi gitwalira ddala nga nkulu nnyo. Danstan Balaba omuwandiisi ow'enkalakalira mu woofiisi ya Ssaabaminisita alambuludde ku nsimbi eziweereddwayo. Sisente ennyingi sizagamba nti genda ogula ebintu ebyali mu nnyumba, sizagamba nti ettaka lyoba lituute, sente ez'olwaleero kukuyamba ggwe obadde wano mu kampu nti genda opangise wonna w'osobola okupangisa mu sente ezo nga process ey'okukwatagana ku compensation egenda mu maaso. Minisita Kabanda yasomye obubaka bwa Ssaabaminisita mwebaggaliddewo enkambi eno era n'akakasa n'ebyobukadde 200 obuweereddwa abantu. Tugaddewo nga twagala tubawe ssente bagende banoonya amayumba we banaasula, then afterwards tujje tukomewo tulabe nga ne balandlords twogera nabo. Oluvannyuma batandise okusoma amannya omu ku omu ne baweebwa ensimbi. Abantu basanyuse n'abalala balabiddwako nga baleese bodaboda okutwala ebyabwe. Stephen Bulega yakusakidde ekkulire lino ku Lwabukedde TV. Kale katusooke tumulemu katono tukyadda n'amalala tuvaawo. Linda ne bino mugatali kulikayo mukumulamu okwo bwe tweyongerayo n'amalala mu mboozi yaffe ey'omusomesa asukkulumye tukututte ku ssomero lya gavumenti erya Kaddugala SS mu division ya Nyendo Mukungwe mu kibuga ky'e Masaka nga eri ku musingi gwa Busiraamu. Mu mboozi yaffe y'omusomesa asukkulumye tukuleetedde yaye ya Ssengabi omukulu w'essomero lya Kaddugala SS mu division ya Nyendo Mukungwe mu kibuga ky'e Masaka nga lya gavumenti kyokka nga liri ku musingi gwa Busiraamu. Essomero lino Ssengabi alina engeri gy'alikyusizzaamu ng'amangu ddala nga yakayebwa ofiisi y'omukulu w'essomero yasooka kudibya enkola y'abazadde okusasula ssente ez'ebisale nga bawayoza mmere zokka olwo emisomero gikwajja. Abayizi tebalya muceeri genda kugula ku muceeri n'enteekawo ne batandika okulya ne batandika maasa ayinza okukola yasinga kakati ate. Ssengabi olw'okwagala omulimu gwe n'okwagala okusula essomero lino yatetenkanya n'alisakira ensimbi obumbi 2 okuva mu palamenti ze yakozesa okuzimba ebizimbe. Komishona tumalisa namba okukikola naye omukwano gwa paaliyamenti genda
otole nalyo omugambi niwe lipooti n'ebifaananyi byosino bifaanana Katonda nannyamba nempanika lipooti simba ndi awo baŋŋamba bakwadde esente bakuzimbireyo sayansiraako situlina meyiri hoolo naye nga ne meyiri hoolo ngira abantu bali abangi naye gye tugenda okuzingira ejja kubanga erimu patitioni zinga oyinza okukolako nga kiraasi Senga byenzalo esemba buli mawogola mu ggombolola y'e Bujwaya ng'obusomesa yabukugira mu yunivasite y'obusiraamu eya IUIU azasomesa amasomero ag'enjawulo okuli KBBSS n'amala okuli nkoma y'SS Mbale yafunira eky'omumyuka w'omukulu w'essomero ng'akwasiddwa obukulu ku ssomero lino eryakaddugala yalafuuba n'okulaba ng'asasula amabanja gonna agaliwo okulongoosa endya y'abayizi okufunira abayizi entebe nga bino byonna byayamba okwongera ku mutindo gwalyo abayizi abayitira mu ddala erisooka ne beeyongerako 2023 twakola ebibuuzo natuza abaana 284 n'empisa abaana 283 omu teyakola essomero lino abantu baali bali kubamu ekkubo nga mwe bayita wabula nga bino byonna Ssengabi teyabikkiriza era n'ateekako ekikomero okubatangira edimasita ngeri gyotandisa ekintu okimaliriza tukuwadde omutwalo nintandika tugula batiibye amatafaali okuzimba ekikomero kino kimulabye mu ssomero lino abasomesa bamukazaako lyakabonero olw'engeri gye bateekamu ku puleesa nga bajjukiza obuvunaanyizibwa bwabwe abayizi basobole okukola obulungi so nga ate bba abayizi bano bamukazaako lya chiifu oyinza okusanga nga nkyatinga n'abayizi bange abayizi bantuuma chiifu erinnya ne bampa wano era nga n'abasomesa nabo bakikwata chiifu osanga ndingako mu sitaafu nze mmere tulya ffenna wali nsimba layini Ssengabi yasembayo okwebaka ku ssaawa 6 ate ku ssaawa 9 n'azuukuka okujjukiza abayizi okugenda mu kusoma okw'okumakya linagamba kansule wano nange nfiirire embeera yeera ng'abasomesa abo baliwo n'abayizi bano naye mbeerawo kinyamba okumutalinga nze neebaka essaawa 6 amasomo ga saayansi agassa ku mwanjo ebyobulimi n'ebyemizannyo nga nali mu kuyimba era beekansa omwaka guno muli gyoni eno ffe tubadde bannamba etya namba emu kubaka yasalawo nti amata gonna agava mu nte z'essomero abayizi be balina okuganywa okwongera okwogiya obwongo era ffe ssebo tunywa kututa meezi zakyuka so ebyo byebinsobozesezza okuba nga nzimba kaddugala eno Moses Kawuma Nsereko omulambuzi w'amasomero y'e Masaka atendereza Ssengabi olw'obuyiiya n'obutetenkanya obuleese enkyukakyuka mu ssomero lino nga nnamba y'abaana egenze waggulu okuva mu 6 n'etuuka mu 1,500 headmaster aba ataliddemu obwongo bungi ate n'abanga alina okukolagana ne society n'abasomesa si kuwaana mwenna abaali bayiseeko wano oba okimanyi kweyitawo olabe oba biwali omanyi byebikola ki byebiriwo yekwataganya ne gavumenti esobola otudduukirira netusakira ssente zeyatuleetera wano eziri mu mbyo 2.5 okuzimbiddwa ebizimbe ebyo Kibuuka lumu yakusakidde eggulu lino ku Lwabukedde TV kale webale munafaate omulabirizi w'ennamirembe Moses Banja akuutidde abazadde abeeyimirira abaana mu ddiini nga basibwako emikono okufaayo ennyo eri abaana abo kuba nabo baba bafuuse bazadde baabwe abadde ku Good Times Infant School e Kawaala gy'atereddeko abayizi emikono n'okusabira ab'ekibiina ekyomusanvu omulabirizi w'ennamirembe Moses Banja agenze ku ssomero lya Good Times Infant School e Kawaala gy'ateereddeko abaana namba n'emikono n'okusabira ab'ekibiina ekyomusanvu abagenda okukola ebigezo byabwe ebyakamalirizo omukolo gwetabyeko abazadde n'abagenyi abalala bangi abayitiddwa You have all that is required of you to pass. Badde abuulira omulabirizi Banja asabye abeeyimirira abaana mu ddiini naddala mu kubatiza okubalondoola okutuusa nga bakuze kuba nabo baba bafuuse bazadde baabwe agamba nti abazadde beesiga abantu bano kyokka tebaddamu kulondoola baana nga n'abamu tebabayambako ku fiizi omuntu omuyima aba muntu mukulu nnyo mu bulamu bw'omwana oyo era asuubirwa okutambula olugendo
n'omwana oyo. Asibiridde entanda abayizi abagenda okukola ebigezo eby'akamalirizo okunywerera ku kigambo kya Katonda ate babeere bawuliza eri bazadde baabwe. We have reached this stage. Completing the 7 classes from primary 1 to primary 7 is a journey. But you have made it. And I believe you are going to come out with the flying colours at the end. Oluvannyuma ataddeko abaana emikono Katonda abalungamye. Confirm and strengthen all of your servants with your speed. Empower them for your service and sustain them. Melissa Namubiru akulira abayizi ku lwa banne asiimye omulabirizi Bbanja olw'omukisa gw'abawadde naye n'asibirira abayizi banne entanda. Be strong and be courageous. Do not be afraid and do not be discouraged. For the Lord your God is with you. Ronald Mpaje, principal w'essomero lino nga yamyuka kaggo ayogedde ku nteekateeka ey'okusabira abayizi. Today we gather to celebrate an important milestone in the spiritual journey of our pupils as they have received the first sacrament of confirmation. Asimye omulabirizi Bbanja olw'omukisa gw'abawadde. We count ourselves lucky to be among the first schools you have visited shortly after your consecration. Mukama yeebazibwe. Atendereza abazadde n'abasomesa olw'obumu bwe boolesezza. The teachers have done their part as human beings, notwithstanding their limitations. As teachers, they have taught, but they have got limitations. And of course, you leave the rest to God. Oluvannyuma omulabirizi atongoza bbaasi y'essomero eyaguliddwa. Abazadde boogedde ku bukolo obw'abaana baabwe okussibwako emikono nga kino kibalambika mu makubo ga Katonda. Atambulira ku musingi gwa Katonda abaneesa omwana akula ng'atya Katonda akula obulamu bwe bwonna bwonna alina kukulira mu Katonda. David Tamale yakusakidde ekkulire lino ku Rabukedde TV. Amina tubaagaliza buwanguzi naffe ate gisoba mu myaka 10 bukyanga Mother Mary Kevin atandika ekibiina ky'ababiikira ekya Little Sisters of St. Francis of Assisi Enkokonjeru mu district ey'Ebuyikwe. Ono agenda kweza emyaka 67 bukyanga afa nga October 17, 1957. Tutunulidde emirimu Katonda gye yamukozesa mu ggwanga. Ku ntandikwa y'ekyasa ky'Olukumi okuyita mu Musumba wa Ekereziya Henry Hallon yali mu kibiina kya Mill Fathers Uganda yayaniriza abiikira mukaaga b'ekibiina ekya Franciscan Sisters abali wansi w'obukulembeze wa Sister Mary Paula nga bava Bungereza. Mu bano mwe mwali n'omubiikira Sister Mary Kevin Kien eyagenda mu byafaayo bya Uganda okuva mu mwaka gwa 1993 bano lwe baatuuka mu nsi yattu ng'atandika n'okuwa abantu obujjanjabi ng'asinzira wansi w'omuyembe katozi k'ensambya mu kiseera kino awali eddwaliro eddene erya St. Francis Hospital ensambya mu kibuga ekikulu Kampala. Ababiikira ba Little Sisters of St. Francis amakanda bagasimba Nkokonjeru mu district y'Ebuyikwe okusinziira ku Sister Margaret Namubiru okubanze akulembeddemu enteekateeka ez'okunoonyereza ku nteekateeka ez'okulaba nga Mama Kevina afuuka omutuukirivu. Agamba giweze emyaka 67 bukyanga Mama Kevina afa mu mwaka gwa 1957. Kati wano wetujja wetukuŋŋaanira buli mwaka ne tujja okwebaza Katonda olw'ebirungi ebingi ennyo bye yakozesa Mama Kevina mu nsi yaffe. Annyonnyodde n'engeri ebisigala bye gye byakomezebwawo kuno aziikibwe Enkokonjeru. Bwe baamujja mu Amerika gye yafiira ne bamutwala mu Ireland gye baasooka okumuziika ate okugenda okumugjayo ne bamuleeta wano ng'ali mu coffins 2 kati nga tezisobola kuyingira mu ntaana eri eya wansi entono ne basalawo okuzimba kino. Mama Kevina ali mu kintu kino tali mu ttaka. Egimu ku mirimu egyakolebwa Mama Kevina mu ggwanga egimujjukirwako mwe muli okutandika amasomero nga Namiryango Junior Boys Primary School, St. Agnes Nagalama, St. Mary's College Nsuube Enkokonjeru, St. Joseph Girls SS Nsambya,
n'amalala. Yatandika n'amalwaliro kwali St. Francis Nsambya, St. Francis Nagalama, St. Francis Nkokonjeru n'amalala. Tulambudde n'ekifo awali ebintu ebyenjawulo Mama Kevina bye yakozesanga omuli n'ekisenge mwe yasulanga. Sister Mary Teresa Agnes aweze gy'obukulu 92 anyuma yajjukira ku Mama Kevina era ng'ono yazaalisa nnyina. Baleeta maama mu ddwaliro bamusanga ku lubalaza. Maama ne bamujja mu ntebe mwe yali atudde ne bamuyingiza mu leeba wooda. Wayita akaseera katono ne banzaala nga ne Mama Kevin waali. Sister Immaculate Letitia Nabukalu omukulu w'essomero lya Namiryango Junior Boys akooda abantu okujja mu bijaguzo eby'emyaka 67 ebya Mama Kevin bukyanga afa ebigenda okubeerawo ng'ennaku z'omwezi 19 omwezi guno. Tubakoowoola mujje mutwegatteko ffenna tusabe Omukama Katonda asobole okulangibwa mu lubu lw'abeesiimi ate n'oluvannyuma alangibwe mu lubu lw'abatuukirivu. Ye Sister Agnes Nakalemanga yavunaanyizibwa ku kijja awaziikibwa Mama Kevina ne Sister Nabukalu boogedde ku kizimbe ekyatandikibwawo eky'ebijaguzo eby'emyaka 10 egy'ekibiina eky'ababikira aba Little Sisters of St. Francis. Kugenda kubeerako rooms ezimu ez'aba sister baffe abakuze kijja kubeera nga kisobola okuyamba okuwummuzaamu ku bantu ab'enjawulo abanaabeeranga bazze wamu naffe abasista. Henry Nsubuga yakusakidde eggulire no ku Lwabukedde TV. Kulikayo mu kumulamu okwo mu katali konfuufu amalala President Museveni akuutidde bannamakolero n'abasuubuzi okukuuma omutindo okwanguyirwa okufuna akatale k'ebyo bye bakola. Obubaka butisisa Minisita Robina Nabbanja mu kuggulawo omwoleso gwa bannamakolero olugogo ogw'omulundi ogwa 30. Okutuuka mu kibangizi kya bannamakolero Lugogo, Ssaabaminisita yaniriziddwa abakungu ba gavumenti ab'enjawulo n'abakungu okuva mu kibiina ekigatta bannamakolero Kiwuma nga bakulembeddwa ssentebe waabwe Deo Kayemba. Atuukidde mu kibangirizi ky'ebyenjigiriza gy'alamusiriza ku bayizi agenza wategekeddwa omukolo. Bw'atyo Kayemba n'amubuulira ebituukiddwako mu myaka 30 gye bamaze mu nsiike y'okwolesa. We employ 2 million Ugandans directly and 4.5 million Ugandans indirectly. Awabudde gavumenti bulijjo okwekenneenya enkyukakyuka ezikolebwa mu kuwooza omusolo. By revisiting the existing tax policies and aligning them with the NDP4. Francis Mwebesa minisita w'amakolero n'obusuubuzi alaze obukulu obw'okwongera okufunira bannamakolero ettaka olw'obungi bwabwe. As a result, the Wooma showgrounds have become increasingly jam-packed, necessitating identifying another piece of land for expansion. Minisita Matiya Kasaija ow'ebyensimbi n'okuteekerateekera eggwanga alaze akabi akali mu bungi bw'abayizi abamaliriza okusoma naye nga tebalina mirimu. Please, in your enterprise, when you are designing it, make sure you design to create jobs. Mu bubaka bwa Pulezidenti obusomeddwa Ssaabaminisita ayozaayozeza bannamakolero olw'okutuuka ku myaka gino n'ayozaayoza n'abalengerera ewala okutandika omwoleso guno okuli omugenzi James Murana abakuutidde okukuuma omutindo okwanguyirwa okufuna akatale k'ebyo bye bakola. Committed to supporting manufacturers in their efforts to produce high quality products that meet both local and international standards. President era asuubiza nti gavumenti yakugenda mu maaso okubakwasizaako. Committed to increasing the capitalization of UDB to expand its reach and enable more businesses. Oluvannyuma Ssaabaminisita ne baminisita bakwasiza ebirabo aboolesa abakize ku bannaabwe nga kubaddeko aba Harris International abafunye awaadi ey'omwolesa akize ku balala. Best sector exhibitor, best overall exhibitor mu Wooma 2024 nga tutwala okwebaza eri bakonsoma baffe oba bakasitoma baffe. Jamu mu story yaffe ya Eurofrom ne Nile Spring Mattresses oba ku mufaiso guno feeling nti wabanga osobola okutwala ewaka obeerenga sula mu hoteri lunaku. Omukenkufu Julius Nyanzi boogedde ku birungi bye bafunye mu mwoleso.
nambawa ebirowoozo wamu n'ebikozesebwa ebisobola okubayambako okutuukiriza enkola eyo ya science commission omupya nga tuyita mu Prof by Research. Lydia Mwesigwa owa Mesha Steel omukyala akize ku banne awabudde abakyala okukola okugatta ku baami baabwe. Lwe tukolera awamu tusobola okusapotinga abaami baffe n'abaana baffe. Nyombi Kenneth ne Damba Tadeo be bakusakidde ekkulire lino ku Rwabukedde TV. Mwebale bannafata abayizi b'essomero lya Kosina Primary School ekinda Mityana beetise empaka za quiz owa Pass PLE. Empaka zino zindidde ku ssomero lya Kitante Primary School mu Kampala abayizi okuva mu masomero ag'enjawulo gye basindanidde mu kwanukula ebibuuzo ebiteekeddwa abakugu okuva mu masomero ag'enjawulo. Empaka za quiz owa Pass PLE abayizi mwe basindanidde mu kwanukula ebibuuzo zibadde ku ssomero lya Kitante Primary School e Kamwokya. Babuuziddwa ebibuuzo okuva mu masomo ag'enjawulo omuli Olungereza, okubala, sayansi n'essomo lya Social Studies. Kenya, Uganda and Tanzania will get foreign exchange. Correct. Which political party led Uganda to independence? Convention People's Party. Correct. Douglas Mark Lukabwe kitunzi wa Chapa Gen Enterprises akubiriza abayizi okwetanira ebintu byabwe omuli ne Prestige Margarine bibagondeza obulamu mu masomero. Bye tugenda okugaba twogedde ku Prestige Margarine asiigibwa ku migaati. Tulowooza nti abaana bano naddala abayizi bwe bali abato Prestige ono etumubawa y'omu ku kintu ekizimba obwongo naddala alimu vitamins ziri tulina vitamin A, B, C ne E zonna zisangibwa mu Prestige Margarine. Onera yeeyamye nga Chapa Gen Enterprises bwe bakyagenda maaso n'okuwagira emirimu egikolebwa Vision Group nga bassawo n'okuvugirira quiz wa Pass PLE Mbaseto Faali ku byenjigiriza by'eggwanga. Musa Malinga Ngola nga yakulira Big Rich Junior School erimu kugatadde ensimbi mu mpaka zino naye asimye Vision Group olw'enteekateeka. Bategezi, that is Bukedde TV. Prestige naffe aba Big Rich kubanga tubadde basponsorers of the program. Twebaza nnyo olw'omusajja batuwadde. Akulira olupapula lwa Bukedde omufulumira akatabo ka Pass PLE Michael Mukasa Sebowa asabye abazadde okusigala nga bagula akatabo kano naddala mu kiseera nga abayizi ab'ekyomusanvu basemberera okutuula ebibuuzo byabwe by'akamalirizo. Tetunoonya mu kino kwe kulaba nti abaana baffe abali mu masomero gonna mu Uganda bafuna okusomesebwa okulungi okuva mu basomesa abasinga obulungi mu ggwanga lyonna. Empaka zigenza okuggwa nga Kosina Primary School ekinda Mityana yeeridde mu Gannaaga Kendo nga lidiriddwa aba Uganda Matters. Blue Pine n'ekwata ekyokusatu ate Fairfield n'ekwata ekyokuna nga bawanguzi bakwasiddwa ebirabo okuva mu Chapa Gen Enterprises. Akulira Vision Group Doni Wanyama atuuseyo n'ayozaayoza amasomero aganywedde mu Gannaaga Kendo n'akubiriza abayizi okozesa empenda Vision Group zeetaddewo basobole okusukkuluma mu bigezo eby'akamalirizo. Eggulire tulaba nti tuyamba amasomero n'abayizi baffe okwetegekera ebibuuzo bino. Tuteekawo space nyingi ngeri dedicated ku bintu bya PLE. Wanyama era asiimye abavugirizi b'empaka zino olw'okukolera wamu ne Vision Group. So njagala nnyo okutwala akakisa kano okwebaza ba sponsors baffe abatuyambye okulaba nti kino kisoboka okubeerawo Chapa General Enterprises ne Big Rich School eyetabye ku mwaka guno. Jovan Kibirige yakusakidde ekkulire lino ku Rwabukedde TV. Nkwaniza ku mawulire ag'ebyemizannyo nga gatuusa Konzebeki Cynthia Nachmera era nga tugatandise ne liigi y'ababinywera ya Star Times Uganda Premier League ng'eddamu olunaku olw'enkya n'emipiira ebiri nga Mbale Heroes ekyaza URAFC ate nga yo Vipers egenda kuba ekyaza AC Villa wali ekitende naye nga omutendesi wa Vipers Nicola yakamala okuwummuzibwa ng'olunaku olw'enkya Muhumuza ne John Ayala be bagenda okugobera mu mitambo. Searching, averted by Villa, and now they pick up possession. Kakande looking to advance here. Kakande. Season ewedde omutanyi wa AC Villa Patrick Jona Kakande alondeddwa ng'omuzannyi eyasinze banne okutyanga akapiira ng'ayambye AC Villa okuwangula ekikopo kya liigi ekyasoose oluvannyuma lw'emyaka 2. The stuff made of dreams. That was as cryptic as a puzzle.
that was as intricate as a poem. Emipiira gya liiga 26 Kakande gye yazannya ateeba mu ggoolo 9 wamu n'okwera banne emikisa egiteeba emirundi 4. Shot stunner. That is brilliant. Exquisite. Season eno Kakande kyenkana yatandikiddewo yakoma season ewedde mu kutigomya abazibizi ng'alina ggoolo 1 okuva mu mipiira 3 gye baakazannya nga n'ogusembyeyo nga bamegga Bull FC ku ggoolo 2-1 yabadde mpagi Luwagga. Kakande gwe tusanze mu kutendekebwa kwa Esivira Ensambya nga yeetegekera Vipers essenkya. Ekitenda ategeezezza nga bw'agenda okuddamu okukola ennyo okulaba ng'addamu okutuuka ku buwanguzi bwe yatuukako sizoni ewedde. Nkozesa mutima na kuzanyira wamu nga tinokuzanya nga ttiimu ne bannange era banyamba n'embeera MVP era tomanya Mukama Katonda era asobola okunsobozesa n'embeera MVP ne sizoni eno. Nga bagenda okukyalira Vipers Kakande alutegeezezza nga bwe beetegese ekimala. Omutenesi waffe atugamba nnyo okwekkiririzaamu n'okubeera nga tukolagana tukolera wamu nga ttiimu okweyamba mu departments ez'enjawulo. Obuwanguzi bwe bafunye ku Bull FC mu kisaawe Wankulukuku omutendesi Mole Byekwaso bw'ayagala okuzimbirako ng'atuuse ekitende. Tulina okulaba nga tufuna consistency naddala mu ngeri y'okudifendinga kuba ttiimu zonna ze tusambye 3 zituteebyemu ekintu ekiba nga kibi. Yo Vipers erinze Villa ng'omutendesi waayo omuzungu Nikola Kavazovic yakamala okuyimirizibwa bakama be ng'abamyuka be John Luyinda Ayala ne Fred Muwummuza be bagenda okubeera ku katebe. Vipers egenda kubenoonya buwanguzi bwa kubiri sizoni eno nga emipiira 3 gye yakazanye ewanguddeko gumu ekubiddwa gumu ng'eremaganye gumu ng'ate yo Villa ewangudde 2 ng'ekubiddwa omupiira gumu. Emipiira eno egisembyewo mu liigi nga Villa ekyadde ekitende ekubiddwa 3 nga balemaganye gumu. Abalala abazannya enkya URA FC ekyazambala Heroes nga buli omu anoonya buwanguzi bwa kubiri sizoni eno. KCC FC ekyakulembedde n'obubonero 14 kyakubiri n'obubonero 9 nga Wakiso Giants, UPDF ne Express FC buli omu alina obubonero 7 nga SC Villa eri mu kyamukaaga n'obubonero 6. Ate mu malala liigi University Football League leero banyinimu aba Mobs bameze Mutesa 1 Royal University ku goal emu ku bwerere ng'ebadde ya penalty ku kisaawe Nakawa. Katulabe bibaddeyo. Zenda kanyingi especially crossing line okuteba goejo njogo nomono gwa bakoche kutereza abantu omisho na timu yona wanatema magoya chansubira abasambi tukoze ekyafeezo omukisa gusobola okubanga tegubadde ku gwaffe olunaku nga tetubadde lwaffe mubaddemu mistakes there and there but tujja genda tubitereeza ezo ensonga ziba technical nyonga zetagamba coach. Our boys are still young. It is their first game. It is their first time to appear in the UFL, and they are promising us they are going to do the best because we have the trust in them. Yeah. Nga tugenzeko ebweru wa ggwanga mu liigi ya Bungereza ekoma olunaku olw'enkya n'emipiira 7 mu lutalo lwani asula ku ntiko nga Arsenal, Man City ziri waka ate Liverpool eri ku bugenyi. Liigi ya Bungereza eya English Premier League eddamu olunaku olw'enkya n'emipiira 7 ng'egimu ku egyo egyesungibwa okulako ogwa Arsenal ng'ekyaliza Southampton ku kisawe kya Emirates. Arsenal ejja mupiira guno nga bakomeza PSP ku goolo 2 ku bwerere mpaka za UEFA Champions baffe omweno gye baliko gye basuubira n'okuleka mu mupiira gumu okubeera mu 1987 ng'ensinkana 28 essembyeyo Arsenal ewangudde 19 ng'omwenda balemaganye. Ekirayiro ekyongera Arsenal amaanyi ng'eri ewaka kye ekyokuba nga ttiimu ez'akajja mu Premier League okuva wansi tezitera kuba buzibu bwonna nga ku mipiira ene waka bangudde 35.
nga bakoze amayiri mu mupiira 5. Southampton ejja mu mupiira guno ng'akubiddwa omupiira ogusembyeyo ne Bournemouth ku ggoolo 3-1 nga banoonya buwanguzi busooka nga bakubwa emipiira 5 okwejo 6 gye baakazannya ng'omulala bakola maliri omupolisi waabwe Russell Martin ali ku bunkenke. Abazanyi ba Arsenal okuli Julian Timber ne Ben White babuusibwabuusibwa ate Zinchenko, Odegaard, Tomiyasu, Etienne bakyali balwadde. Yambe nnyo ngiramu kuba okubonereza omanyi saagala kudibuda goolo nga zamaani kuba 7 n'enkola 0-0 ngiramu kuba goolo 4-0 manyi emusajja wa clean sheet buli kaseera era ababetinzi ba Arsenal musibe half time full time Arsenal agenda kuba goolo 4-0. National agenda gukubako goolo nga 4 kwemu nsonga kwatera y'abasambi ba Arsenal eriko wagguluko okusinga ku ya Southampton. Abalala bali mu nsiike enkya Crystal Palace ettuuka ne Liverpool nga Liverpool etaaga kuwangula enyweze ku ntiko. Emipiira egyo nga bwe njiraba Liverpool ebadde ekyakoze bulungi mu kiseera kino kuba Ancelotti agezaako kutereeza ttiimu. Ndabira ddala nti Liverpool omukisa gukyali gw'amaanyi okugira nga yeeyongerayo. Ndabira ddala ng'omupiira ogwo genda guwangula ne ggoolo 2-1. Brentford ezanya Wolves, Leicester City ne Bournemouth. Manchester City nayo ettuuka ne Fulham ku Etihad Stadium nga ne bano beetaaga kuwangula okusobola okuteeka abakulembedde ekimeeza aba Liverpool ku pulesa. Man City akoze amaliri ga back to back match 2 mu league. Simusuubira kuddamu kuzembeya, musuubira win goolo nga 3-1. Kituufu bujja kuba si mwangu naye nze ndowooza Man City ajja kugoba omupiira by goals nga 3-1. West Ham ezanya Ipswich, Everton ettuuka ne Newcastle nga gusembayo ku ssaawa 1:30 ez'akawungeezi. Agetsobodde okutuusaako okuva mu nsiko ebyemizannyo nze Becky Cynthia Nachimera ebisingawo ogenda kuba bifuna mu kadirisa. Twebaza Keddo Club Kedde TV ku Saturday eno tugenda kukudira mu katali konfufu nze kuteesa Jujulia Musi ne Mebo Mulungi katugatandike n'ebikulu ebigalimu.